Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo munaffe yambuzizza n'angamba nti omuntu omukulu ng'abadde yeerabiralabira yayinza kunywa ku ddagala ki. Kakati omuntu omukulu ng'obadde olina ekizibu ekyo nga weerabiralabira, mwebali omuntu asobola okubeera nga alina we yaterese ekintu kye n'abeera nga takyajjukira luvannyuma lwa ssaawa nga 3 zokka ne yeerabira we yaterese ekintu kye. N'olwekyo omuntu omukulu naawe osobola okubeera ng'onywa ku lumanyo luno nga bw'olulaba noluyitibwa olumanyo. Osobola okubeera ng'olunywako. Bw'obeera ng'oli mukulu oteekeddwa okugattamu ofuna olumanyo nga bw'olulaba, n'ogattamu na kino kye bayita ekifumufumu. Okiraba? N'ogattamu n'ekifumufumu n'ofuna n'eddagala lye bayita kutukumu, n'ogattamu n'ekutukumu. Obigatta wamu n'obiteeka mu kasefuliya n'oteekamu amazzi n'otokosa. Tobirinda kutokota nnyo, tokosaako kasa bitandika okutokota, bireke bitokote okumala eddakiika nga 3 n'oluvannyuma beera ng'obiggyako. Funa akasengejja, beera ng'osengejja eddagala eryo, beera ng'onywako olunaku osobola okunywako ekitundu ky'ekikopo. Ndi ku ggwe eyambuzza ekibuuzo ekyo, omuntu omukulu oteekeddwa okunywa ku ddagala ki ng'obadde weerabiralabira. Eddagala lino lijja kuba likuyambako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.